Ssaabasumba w'essaza ekkulu Kamapala Paul Ssemwogerere yakulembeddemu omukolo gw'okujaguza emyaka 63 ejekigo kya St. Charles LWANGA JINJA KALOOLI. Ku mukolo gwe gumwagasa emigogo jabagole 50 mu bufumbo obutukuvu. Mbulwadde n'embulamu nabagamba nti abavubuka banjigiriza ddi eki kitegeeza ligamba driver neighbor oba asikaali omu ku abo. Omulembe guno guzze nnyo ku kigambo ekyo, twegendereze ebigambo ebyo ngaffe abafumbo, tubyekeneenye nnyo nga tunaba kusalira bannaffe musango. Asimye minisita w'ebyemirimu Edward Katumba wamala olw'enguudo ezikoleddwa mu kawempe n'obuweereza bwa gavumenti eri Eklezia. Zaatutawanyanga nnyo nga bwe mumanyi kati kawenette. Tebaza bakansalas nabweru ninansana. Minisita Katumba nga yakiikiridde omumyuka wa President Retired Major Jessica Lupo ategeezezza nti kikulu okukolera awamu okutwala eggwanga mu maaso. Kole nnyo Uganda tuve mu kunena engalo, tuve mu kwekubagiza entalo zaatuyitamu ekyo nakyo ekiseera kyakola ki kyaggwa. Ssaabasumba atyogeddeko ekyayita kiba kyayita. Nange abantu abakirisitu tulina okukola, tuve mu tulo, tuve mu kwebaka. Bwe tunaabeera abaavu amadiini amalala gajja tutwala nga balina ssente. N'omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Lawrence Mukasa asabye bannaddiini okubeera ekyokulabirako mu buweereza bwabwe. Abyogedde ku Eklezia eyawa Lady Fatima Queen of Peace Kasana Luweero bw'abadde awa bannaddiini 2 obudyankoni n'abalala 5 obusaseredooti. Omwepiskoopi abaaze akakase obanga ddala omulimu guno bagukola. Guno gwe mulundi gw'ogusookedde ddala okuwa obusaseredooti era nga bayise mu bulombolombo bw'Eklezia. Abasabye okukola omulimu gwa Katonda n'okukomyawo emyoyo gy'abo abaabula nga bayita mu kubuulira ekigambo. Bazanya okulisangamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra mpulazanya ssebo Katonda atandise mugende muyigirize amawanga gonna. Pawulo ye n'agamba nti bwe siigiriza nvumirirwe. Omusaseredooti w'omudyaakoni bw'ayigiriza ate naye abaako kyafunamu. Reverend Father Anthony Kirumira yeebazizza Katonda abasobozesezza okutuuka ku kkula lino. Okusookera ddala twebaza Katonda oyo liiso ddene alaba wonna eyatunula yonna naye n'alondamu ffe. Senior 6 nafuna omukisa n'enkola ne Caritas ng'eyina project ya guest house, so nali muweereza eyo. David Sekayombya ne Masitula Navuga be bakusakidde ekkulire lino.